Omwana yakoze ka video ono. Mukama. This is too much. Oh, bana. No bufumbo nabo bumenya. Katirengera ebintu byonna bye nnina okukola. Ampulya sina na maanyi nze. Anyway, kangene nkole nakola ki? Nafumbirwa. Mugenya ayinza okungwira kawo boy nga buli kimu kiri waakyo. Tiwefuula lumirirwa obulamu bwange ekibi n'otamanyawo okuma. Omuntu gwe soogera naye gwe sisuubira nakwagala kati ojjawo obuko bunkolera choice ku gwe nnina okwagala. Saba omanyewo okoma tolufuula lujanja okuserika tebuba butamanya n'okwogera ennyo tekuba kumanya oyitereza kumbeera bino ndowooza mbitwale nfumbe ndabe emmere oba eyidde kubanga sikolinaako kalandira kyekusaba tonnemerako okwagala okumwagala sigwa wantuma igwe buli wansi sinkala naye n'omusajja wetali musango olabye okukayirwa byotolya sekyuliteyo seetaaga nze ndeka ndowooza binaatera okuggwa kubanga naye ennyumba sigiddamu gisiiba amba nkobyeyo tinkusaba mutuke mungiramwe sawalala kusiima ade bukowu era okusanze muvaibu nkuba kali banaiba ndowooza balowooza nnyimba bo Raira yiye tobamanyi mama namwe omwerabidde kulikayo baby Joyce nnyo obweddan ati ndabye ekirabo mu kaveera amazina ago galaba kulikayo mukwano naye nno leero ebadde overtime y'amaanyi bannaye naye kanaavaamu aka kalyavaamu lumu nga ngenda kunaaba naye leero onaanaaba ggwe ye lwasiya enkuba weetonya nkumanyi oli wa nnyondo ana oleseeyo amawulire amapya ago gabadde galwaleero kale gano ndowooza kangasuuleyo wali nga ngenda gakumese naye maama mirimu gino gyegigenda kututta busi muba mumaliriza saa 10 awo 11 nga mukama wama agamba overtime tugende tugenda kuserena tugenda bwa meeting eddala tugenda bwa laavu ng'eri mu kyenda era bebiwo obaako kyomuwa nyirira kolaki nyirira malako matuula wewummulire yanziza munnange wange tolinze na valentine neyanziza munnange kale kamala twalayo ne gundi ndowooza wandigize okutuula awo wandisoose nojja nonaaba nogira lumu wenyemuka wano ngenda kugenda bulumu mu kiiko kunaaba kwebaka sifuluma ogenda kwebaka bwebasi oluva wano ngenda bugenzi kwebaka obuko obulungi obuko obulungi notulu ate nakedde nyojjukira eno wiiki yonna yonna tubeeredde bwetyo ebadde mirimu mingi engeri kampuni gye bagisifutinga ne bagikwasa CEO omupya kati tulina bingi nnyo abamu abakozi babasalako jjukira kati tulina bingi nnyo olugira ate baleeta abakozi abapya lwaki nabo balimbaese naye kati ofiisi eyange era emalirizo ate kati nze ntambula finance ze ntambula ne mukama wange kati tubeera ku share tubeera mu meeting eza buli kaseera tegete kyovula batuwa overtime eno netukola naye lwaki toteekayo wali n'oteekayo nakaweesa Shakira akawunti eri feke ne bampanga ku ssente tegedde eri feke ate kati ndi mukozi wammwe oteekayo naawe nteerayo akabega n'oteekako abakola ebyo be babataaga mirimu naye fe beetaaga emirimu kale bebi gira nnonaabe olubalaba ngenda kuyingira lumu gira onaabe nkuwa emmere emmere ndi bulungi
nomanyi kati engeri gye tubibanga abantu banyi bagatukozesa overtime olutuuka wetugenda kukola zi meeting batuwa caayi batuwa emmere ey'olweggulo ssaawa ng'emu kitundu 2 kati kye batukolera ddala obulungi nti kati kibi nnyo okukola overtime ate nga enjala ekuluma kati era boosi waffe yakikola era nze sente nziririzinga buli kaseera ezo zaaki naye mukama wa akimanyi nti oli mufumbo oba takimanyi akimanyi bulungi akimanyi kubanga era nekuli next of kin yeggwe era baateekako nga nzijuza egundi form nti married next of kin my wife kati bw'aba akimanyi bulungi bw'aba akimanyi bulungi nti oli mufumbo kiki ekimukutwaza simanya ddina ejjo tewalidde emmere esente ozisindikira n'ogula emmere naye tolya neefumba emmere nembonaabona n'emmere lwaki just lwakuba kati bakama bange kizibu nnyo ate kubanga batugambe tulye wali tukole weyongere mu maaso ate nobagamba ate sigenda kulya bakulabanga oba akoza ejjo waganye emmere nenkuleka mu bulungi nga tewali buzibu naye leero akazannyo kampiseeko nga akazannyo kabibisi sigambye nti no saagala bwagazi naye just ngenda okuva mu ofiisi nga batutegekeddewo dina netumala okugirya taata noli kino olina okukiyiga nti nakaweesa aba yafumbye emmere ewaka mukyalawo nti ezo zidina zammwe ozeesonyiwe okomewo ewaka olya emmere kuba nange nerebosi wange mugambe nti andabye nayingira ofiisi saa 12 kumakya nangamba tugenda kukola paka ssaawa 4 za kiro kati awo wakati awo bo balya kati nze mbaga nti banesigenda kati olina obagamba nakaweesa tajja kuba musanyufu emmere agifumba leero nsubiddwa akazannyo k'essaawa 8 nga nfumba mmere taata naamukandeete emmere ndi bulungi nedda taata ogenda kulya emmere munnange ndi bulungi ngende bugenzi kunaabawoko just kwebaka taata naamu segedi taata nolini ndi bulungi kati kanjengere taata nolini tuula wali mu ntebe tereera nkugamba wano taata mukwano tuula wali olidde buli lunaku olya lwaki osindikira sente okufumba emmere nga toyagala kugirya olowooza nze sirimu nerekereza bakazi banonge ne bagenda ne banyumya wali ku muzigo nga nze enfumba kati tandika taata nolini saagala tulwane saagala tukole ensobi ly'emmere okeva mu luzungu jogera luganda lwentegeera nze saasoma nnyo lya taata olidde buli lunaku olya emmere n'ompeereza sente n'enfumba emmere n'ogindekera ku sowaani kati lya saagala kutabuka naawe lya taata naamu nfumba emmere n'engikutegekera lya oli mukufu sikuganye lya ojja kugirya taata naamu lya emmere ate nga toyogera yanguwa n'ekifo kiteekeyo